Wabeho kuba n'abasajja bakulu atugamba Uganda bagigula waba n'abasajja mwagigula sene mmeka ezo ze tutamanya. Allahu akbar. Video zinemye okumalako wallahi abantu bemugoba ne mubamenyera amayumba wallahi bangi teri amanyi kiki kye twabakola basajja mmwe wamuvaone mweyita abanunuzi b'eggwanga ya rabbi. Allahu akbar. Mweze video zinemye okumalako ebyaddala. Allah mwe ne tukola business zaffe ne muzoocha bakadde baffe ne bakola obutale ne mubwokya abagezaako okuzimba obuyimba wakati mu nnaku ne mubumenyawo wallahi nedda mulimba. Allahu akbar. Mugenda situka sawa mmeka bannayuganda mmwe mugenda mumanya ddi nti ebibakwatako bikwatako mmwe teri agenda kujja bayamba mu butuufu. Amaziga gakyeyongerera ddala okubeera nga gabuutikira abantu ab'enjawulo naddala abawangaalira mu bitundu byeyo abaasenga mu ntobazi gye buvuddeko awo. Ngenda beera nga akakatambi actually nkakuzanira okuva gye katandikira paka gye kaggwera kubanga tekaweddeeyo, naye waliwo n'omukyala eyalabikiddeko mu katambi amaze okubeera nga yetta. Omukazi ono baamumenyedde ennyumba ye ennaku 2 emabega. Wenjogerera kaakano nga mwana watte omukyala ono bagenda kubeera nga bamuziika oluvannyuma lwa kwewa obutwa nga bamaze okubeera nga bamumenyera ennyumba ye. Awulidde ng'obulamu tebukyasobola kugenda mu maaso, awulidde nga takyalina mugaso ku nsi eno, awulidde ng'emyaka gy'alina gyakomadde okubeera nga gikakaaluka n'okuddamu okuzimba ebyo byonna byabadde amaze okubeera nga azimba. Mukazi wattu era bw'atyo ne yeewa obutwa. On top of that waliwo bambi ne Kadaama Sekadaama ali eyo ng'amaze okubeera nga azimba ennyumba ye ng'ali mu kubeera nga alaajana n'obulumi ku mutima nga tagisuzeemu ennyumba ye gy'amaze okubeera nga aswetingira amakulu mu kyo ng'agitobedde naye nga bagenze okubeera nga bagimenya nga takomyewo okubeera nga yeebakana mu nnyumba ye gye babadde bamaze okubeera nga bamuzimbira. Sigenda beera nga nkulisaayo akatambi kanino kankakuwa okuva gye katandikira paka gye kaggwera osobole okulaba amaziga g'abaana n'ennaku abantu gye balina ku mitima, kyokka nga waliwo ba MP akatambi ke nakuzanyidde olunaku olw'eggulu nga bali mu kubalaatira mu nsonga z'abantu nti abeeyo si be bannonda, so ebyawe tebinkwatako bafune abaabalonda. Balina abaabalonda babeera bakola ki basobola okubeera nga baboogerera. Nze okuboogerera mbeera mbayambye na buyambi, mbeera mbayambye buyambi. Katonda yamanyi engeri gy'asasula abantu be. Naye akatambi ke kano nga sinabeera nga nkakuteerako kankusaba mbe subscribe nga tojja kubeera nga misinga updates naddala nga zino. Wabeho kuba n'abasajja bakulu atugamba Uganda bagigula waba n'abasajja mwagigula sene mmeka ezo ze tutamanya. Allahu akbar. Video zinemye okumalako wallahi abantu bemugoba ne mubamenyera amayumba wallahi bangi teri amanyi kiki kye twabakola basajja mmwe wamuvaone mweyita abanunuzi b'eggwanga ya rabbi. Allahu akbar. Mweze video zinemye okumalako ebyaddala. Allah mwe ne tukola business zaffe ne muzoocha bakadde baffe ne bakola obutale ne mubwokya abagezaako okuzimba obuyimba wakati mu nnaku ne mubumenyawo wallahi nedda mulimba. Allahu akbar. Mugenda situka sawa mmeka bannayuganda mmwe mugenda mumanya ddi nti ebibakwatako bikwatako mmwe teri agenda kujja bayamba mu butuufu. Mwe ndaba abakazi abayina abaana ndaye bamwama ndaye bajjajja. Allah wallahi mulimba kale nnema tukkiriza ekola naye rekola yo nnema talina ba audit bayinza kukola audit bakeberenga mwe tonala kuzimba. Omuntu nazimba ennyumba y'emyaka 5 emyaka 6 ne mujjawo ne mugimenya mubadde nga mukola ki nga asimu omusingi muba mukola ki nga tuse mu madirisa. Kampani ezammwe ziri Namanve, kampani ezammwe ziri mu Lubigi, ziri e Busega, kampani ezammwe tedazigambako. Mulina kampani eziwa ebutwa mu nnyanja terazigambayo. Mwe muli batuufu muli batuukirivu. Mutuule Uganda waye gye mwagigula mwe basajja mmwe mbakakasa. Omugigi gugenda situka na nnaku na busungu bakadde baffe abaana baffe ne bakyala baffe mubalabisiza ennaku basajja mmwe. Mwana ebintu biri 3 mu 7 bye yakakola nga ntegeera nga binsukkako okutegeera.